first of all Pastor Iga abadde muganda wange olw'ensonga tuva Buddu eri Masaka. Secondly twatandika ffenna okuyimba ewa mukama waffe Livingstone Kasozi omwaka gwa 1997. By then we are still younger boys. Bali bana batono 17 etuera nga gye twakwataganira eyo era nga nze nali stage manager mu Buddu omwaka Kasozi yaba stage manager ne wamde nangamba Pastor Iga mugyeko ku program asusse omuzannyo nga amanyi bulungi okuyimba. He was talented, amanyi bulungi songwriter, awandika bulungi nnyo naye nga atali serious, naye nga atamanyi okuyiya n'okukola ki n'okuwandiika. N'anyiiga nnyo n'ava mu kibiina olwakubadde namugaana okukola ki okuyimba naye nga sinze namugaana wabula mukama wange yaŋŋamba mukole ki n'atambula n'agenda n'addamu okumulaba nga wayiseeyo emyaka nga 3 mu 2002 ng'ali bwayise awo alina wazanyira luda okukyambuka ku ggombola nange empangisa bwayiseeyo netuddamu nazuukuza ntukira bwaŋŋaana okuyimba ku stage ne mugamba yali mukama wange yakola ki eyaggaana olumu akugoba yakola ki yakuwa ekkubo kati walina emyaka emiranga ebiri awo ne baŋŋamba nti Pastor Iga yatandise bwa pastor. Nze saali surprise seewulira nnyo okula nti pastor kubanga bwe twalinga tubeera naye alina ebintu bye yakolanga magical abikola ebintu n'agamba kino genda kifuula na kino kifuuke bwe kiti era ne bikola ki ebifuukise alina amaanyi ag'enjawulo. Lumu yatugambako nti nno mulete kibaasa muteekemu obutambaala n'anyeenya agenda kufuula sweet n'ayiwa ne bifuuka ki sweet. So abadde n'amaanyi agaki agendako mukwogera Pastor Iga bw'avudde mu kkomera gye bamusiba ekitalya n'ajja wano ne mumukulisaayo era n'ansabira twalina kumpewo n'ansabira kati okuva olwo badde nange nzamumanyi ndi mu kampeyini zange na kwesimbawo kyenga tawuni kanso kyameeya nga nange zimpuuba nagezaako nati baagaana okumbulira nga bukyali nesimbyeo sakwakyenga tawuni kanso kakati saafuna mukisa tugenda kumulabako mu ddwaliro baŋŋamba nti abantu batandise obagaana nze nategeerera kakati abwe twetwajja okumanyigana ne Pastor Iga naye nga kyemujjukirako nti abadde musajja wa mutima mulungi nnyo era abayimbi ffenna music industry efiiriddwa nnyo n'abantu ababulijjo ate nga tayamba kategori emu nti yakadongo kamu wabula n'ababandi ffe twakuŋŋaanako wano abayimbi nga 8 yatuyita wano n'atuwa ssente buli omu nga buli omu twali gwe yawa ssente zikka wansi wa bukadde 3 kudda waggulu naye nga tetumanyi waafuniramu nga ye kyagamba nti bw'onoofulumya vidiyo ng'oleeta TV ng'ekuba oluyimba lwange emyezi 4 olyoka otwala ku TV endala nga ye awo waafuniramu olaba nti yali ayagala bwagazi bayimbi. Nze nalabye pastor omu eyita Ssenyonga ng'ayogera ebigambo ku Pastor Iga. Nze kyendowooza mu bwongo Pastor Ssenyonga muganda ne Iga muganda tosobola nze kino kitwala ng'abantu abadde bakayanira omuwala omu nga muli abasajja babiri kakati omusajja gwobadde okompitinga naye ku muwala bwafa n'amukulekera aye notandika okutya n'amalaalo kitegeeza kya butiitiizi nnyo fakti yankemye nnyo n'okutuuka okulowooza nti oba si pastor nakati sikirowooza nti pastor yagambe Iga takola byamagero Ssenyonga akola byamagero kinjagala tulina omuyimbi waffe pastor bamuyita koroba mulema naga muleete wa Ssenyonga amutambuze ye engeri gyakola ebyamagero yabya ku vidiyo obutambula ng'agamba abantu nisimanya sente zonna zireeto ziteeke wano wasigalewo transport yekka yagambye Igambo abadde asonoza abantu naye erimbise by'okusonoza naye yennyini abadde ayiyiza mbuyiyiza ate ekinjawulo nti Iga ye wanjawulo abadde akwata n'ayamba abantu nga tagenze mu kamera abadde atuyamba nnyo nga tagenze mu kamera nga bapasitors abalala kye bakola naye ate oli abalala bayambira mu kamera. Iga abadde ayagala nnyo abayimbi asitudde ebitone by'abayimbi bingi banduga bandamisinga bamagi kayima abo bonna bavaera nakitende naye kati Ssenyonga asitudde ki nze kyendowooza nti yali badde avaayo mangu nnyo ne yeetondera eggwanga bino nze mbyogera nze Mathias Mulumba wa Lukagga meya wa Kyengera Kawuni oyo Ssenyonga batava kwetondera ggwanga genda mukuba oluyimba ekyakya